akabenje kabadde k'amaanyi era nze bukyangamba busikalabanga naye ng'obuzibu obusinga beera ku baddeeva abavugisa endima. Omuwendo gw'abantu abagambibwa okuba nti baafiiridde mu kabenje ka bbaasi ya kampuni ya Horizon namba UAM 937B ebadde eva e Kabale engedde e Kampala enkya ya leero gukyatankanibwa ng'eneeremeredde omugoba waayo mu kkoona ly'e Malongo n'ekwata omuliro n'ebengeya. Zabadde sanga nana kitundu netufuna simu nti waliwo bbaasi eya Horizon ofunye akabenje mu kitundu ky'e Malongo mu Lwengo district. Nga polisi bagezezako ne tujja tusanga nga mutuufu bbaasi nefunye akabenje ng'ekutte omuliro. Abadduukirize bategeezezza ng'emmotoka ya poliisi ezikiriza omuliro bweruddeyo ate nga nabo badde tebalina mazzi gayinza kuzikiza bbaasi eno. Tusaba gavumenti etuyambe etuweereze emmotoka ezikiriza omuliro buli siteeseni weeri mu makkati ddala wamuwako mu Malongo ofuna nnyo akisidenti ez'engeri zino twege nga tufuna emmotoka ezikiriza omuliro abantu baffe bafa tulina okutaasaako tusobola kubataasa. Abamu ku basaabaze abadde mu bbaasi eno bategeezezza ng'omugoba waayo bw'abadde avuga endima nga bakira bagezaako okumukomako nga tabawulira. We warned the driver before reaching Kanyajero in Yantoni. He refused. Kigambibwa okuba nti waliwo n'omukyala abadde atwala abaana be ku ssomero bana abadde beewaana nga bawunya enzikiza y'omukyalo kati nga bagenda kusomerako Kampala nga nabo bafiiridde mu kabenje kano. Ebisoose okuyitingana bigamba nti abantu abasoba mu 17 be bagambibwa okuba nti bafiiridde mu kabenje kano kyokka nga kino poliisi ekiwakanyizza n'egamba nti omuwendo gw'abajjiridde mu bbaasi eno gusingawo wadde nga n'abamu ku bakaawonawo okuli Asime Moses ne Tumwine Maaka banyonyolayo bati ku muwendo gw'abantu abadde mu bbaasi. Afuddemu naye nga tubaddemu ffenna mu bbaasi. Mubaddemu abantu nga bameka? Ebadde ejjudde. Nga waliwo n'abayimiridde? Abatuuze mu kitundu abagudde akabenje balaajanidde poliisi ebayambe ku mmotoka ezikiriza omuliro kubanga emmotoka gye bakozesa emala kuva Masaka olwo egenda okutuuka ng'ebintu biweddewo. Bukedde TV etuuseeko mu ddwaliro e Masaka gye baddusizza bakaawonawo okufuna obujjanjabi ng'omu ku bo ayitibwa Fahad Ssennyonja agamba nti bbaasi okukwata omuliro kivudde ku bidomola bya walagi ebibadde biteekeddwa mu bbuutu yaayo ate ng'omugoba waayo bakira avuga bw'asumagira. Kale bagambye obuzibu driver akayebasenguko obudde ng'onaakola ki ng'evudde ku ki evudde ku kkubo ne bagamba kale n'omubuutu wansi obadde walagi mu bidomola walagi mu bidomola yavuddeko okola kyomuli okola kyokukwata ennyo amangu ago. Omwogezi wa poliisi mu bukiikadde bw'eggwanga Nuwa Sserunjo gy'atuuseeko mu ddwaliro lino ategeezezza nga bagenda okunoonyereza bazuule obanga ddala kituufu bbaasi ebadde etisse walagi. Babadde boogera ku kya bbaasi okubeera nti ebaddemu n'ebidomola bya walagi. Ekintu kino twagala tumale okwekenneenya. Aduumira poliisi mu bukiikadde bwa Uganda Simon Peter Wafana akabenje akogerako bw'ati so nga bbaasi etwaliddwa ku poliisi e Masaka. Tulabula badriver baffe ekiro bwe baba bavuga oba wadde emisana beerenga begendera lwakuba okusinziira ku basaabaze abavuddemu balamu bagamba nti drive ono bagezezako omugamba nti sipiidi gy'ovugamu mbi naye era yeeyongera nga takola kitawuliriza basaabaze. Olaba nti konna lino kirabika bbaasi yamulemeredde okukola kyo gikontrolinga n'olyoka eyingira ensukuni okutta bano abantu bafiiridde. Jacinta Bwanika ne Milo Edward be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.